Newspack channel kwoli webale kumantinate oje kumideko manji genkuletedde tutandikidde mu lutalo lwa Full-Figure kw'ossa ne Alien Skin. Full-Figure avuddeyo n'abeera ng'ate alumba Alien Skin laba kyamukoze. Abaana balina ebirwadde byabwe nsaba Katonda mutte omwana. Kyokka kye kisabo ate njagala mukuba omuntu abafiire mu ngalo. Naye nze munkubanga. Alien Skin singa tokoma ku bavubuka abo. Mugenda kukuba omwana abafiire mu ngalo. Mujja kuba omwana w'omuntu obulanga palaso yabalumba. Ye alumba na kamera. Omuntu ajja kubalumba nga talina kyayina. Ngaze kuwolera. Alien Skin okyayina ebibuuzo bingi kujjola mu by'otasobola kuddamu. Je lwaki family ya Jola mwekusaba engoye toziwaayo? Ze mutalamba temuzambala muzina kufangoni ebintu ya Jola mute mbiwaayo n'engoye temuziwaayo. Lwaki family esaba ngoye zokka? Lwaki family yali ebaganya okutwala omulambe wa Jola? Lwaki yali eguganya? Mujjukira nze nagenda ensambya tewaliko? Nenda bakulira omukyala amuyita Sister Asumputa. Yakulira eddwaliro eryo lyonna, yakulira abasawo bonna, yakulira buli kintu awo bamuyita Sister Asumputa. Njagala olero omuntu agenda ensambya abuze Sister Asumputa babuli omwana we kyeyafa. Jola. Lwaki nyina family ya Jola mwere bagobezza omulambo? Lwaki baganye kulinnya mu maka ennansa naawo? Lwaki baganye? Era singa teyali Seeka ya Sini yatuwa milioni 10 ate ne manager mwe n'azibba n'abawako 3. 3 million. Yes, Yasini wa Am Enterprises yatuwa milioni 10 nga family ekutte wansi ne waggulu. Ate manager n'azibba n'abawako 3 million. Nenda n'azezibika. Lwaki munyonyola nfa Jola mu ntuufu? Obwedda tulindirira Alien Skin aveeyo abeeko kyayogera ku kya komanda Mudogo okukuba chicken munange webukeredde nga Alien Skin avuddeyo ono nno awakanya oba akubye ebituli mu bya chicken okugamba nti no yakubiddwa. Kale bwebanga bitufu bamukubye obusungu abana bungi bukyajinga n'akabaleeta ko bamulabyeko bakanye misana ate yakabye kiro nakaba kusawa 3. The man is not good. Obusungu yajjukidde bujjukire ba yabaddeko bia. That man was not good. No, tumwenda aterere. Tumwenda aterere bambi. Tutusoka mujajinga bubi. Mu mawulire amalala Calvin Kayanja avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira Full-Figure kw'ossa n'okumulangira nabyo katubikuwe. Ekyo kikolimo gwe. Katufukira kizibu nnyo mudayali nnyo kakuzaje mwatundanga bazi n'embizze ekiboga. Okusinga okufukira abantu ekizibu. Nnyo kuwali okutana takugambako kubanga waji yabeetembe emitwe. Tozadde bali beerako ekikolimo ekyensibo. Bali beerako amaziga g'abantu ne munsi bali bamu na mirembe. Bali bungeeta, bali yenjeera, bali kubwa, bali ban'ebirimu. Namukadde waako bajja kukuba bajja kutimpula. Abo abaana b'olumbagana tebalina kye bafiirwa. Ati buli omu atya okugambako naye mwe abatankuula entalo ku mu bantu bwe babakuba agaagamwa ne mutandika okunoonya simpasi. Naye olunaku lwe bajja okukuba buli omu yenna ajja kuba musanyufu kuba teri gw'otavumire. Kyekikulumbisa abaana b'omusajja ne maama we nze ndabanga gwakuloosinze layini kuba gwe mwennyini toyagala kunyegera ku baana bo wano wasiba omuntu mulamba n'osiraanya n'obulamu bwe kwogera ku mwana wo oli ku baana b'omusajja abako bakonjera bakoze eki nyinza okubuuza maama wa Alien Skin yakoze eki n'okiŋŋamba gwe yeefuna alumirirwa abantu lwaki osiba abaana b'abantu wano wakwata maama Sefuko n'omuteeka mu kkomera n'omwononera obulamu n'emirimu gye yali akoze eki gweolumirirwa abantu gwe olumirirwa abantu ku byokoze abaana b'abantu wano mbu bwefuula alumirirwa abantu golowooza chicken abamukubye tabamanyi tabamanyi we onaawuuza nnyo entalo ezitakwatako weeteeka nnyo mu buli mawulire naye lekeraawo okuvuma famire z'abantu mukazi gwe va ku baana ba muno ne maama we okuloosinga layini naye omuvubuka oyo kaanakuba buli omu ajja kuba musanyufu kuba ojja osiba abantu bangi ku lwa famire yo wano toyagala kwogera ku baana bo era buli aboogerako omaliriza omutudde luzira oli ku baana b'omusajja obavuma bakoze eki abaana baageni bakoze eki ne maama we olunaku lwe banaakusesebbula ebyo ebimwa eggwanga lino ligenda kujaguza kubanga tolina gw'otavumye bw'okeerera ku President Museveni ng'olumba ssale bw'ovuma ab'NRM enkya ng'ogenda mu opposition buli awali amawulire w'obuukira naye bajja
ebyo ebimwa era tujja kuba basanyufu ate teweerimba nti osobola abaana baali teweerimba nti obasobola olunaku lwe banakuba n'abo basirikale b'otambula nabo tebajja kusobola kweŋŋanga ggaali naye kwata okoza entalo ekikuvumya omusajja kiki yakoze eki oyinza okukinnyonnyola abantu omusajja takunyeganga kale wandivumye ye takiinaako buzibu naye n'oleetamu n'abaana be nga gwe wano osiba abantu ku lwakwogera ku baana bo tewasiba simpokke kati ki ekikuvumya abaana b'omusajja ne maama we olunaku lwe banaakusesebbula ebyo ebimwa tugenda kusanyuka nze ekyo nkikugamba alaali lekeraawo okulumba abantu abatakuliiko kulumba bamaama b'abantu ne famirizi zaabwe sigala muleeri bajja kukusesebbula ebyo ebimwa Kisa kya Mukama kyakoze full figure kawedde mudda bannange full figure bamuli bubi wadde ng'ate naye munnange ettatudde ali mu kuba nti no alumba alien skin mama mbwa bizzi kikere kabina kandogoni full bina ye tondere sokoitale jeno tosakulitabe oyo eko nayo Saboda jina agambye oyo yatamuka obwongo asana kuyiwa mu nkali. Nange mpa full figure da sawa 24 nga sinayogera kye yakola. Kati ogambye babeera bakola ki Nani? Kusolo Alibera mukwezi nese negundi we n'ekyo kimoduleta kinne tusoyeka tukikaddiide mu bunaku myaka 5 6 mu 2 okyafuna emitwalo 3 ku TV ngenda kugulira Ssenkubuge pikipiki afuge boda awone TV ana soro kufuna ekyatu ezo tunafuna ekyenda Wabula kisa kya Mukama ndeka ngenda kugulira Ssenkubuge pikipiki badde saagala kuseka olwaleero eka ni Ssenkubuge omusajja omukulu yasoma badde ku TV ziriko amakulu mubeera n'eri egege sijja muguza looni ngenda muwampe era mwerinda okuleeta TV njimuwe ale pasita Bugingo bw'ataagoba ebyo ebibizo ebyo bitunanga amabeere g'embwa Shalom akyagenda mu maaso n'okuba nti nno yeefudde pyara w'essomero lya Seta High munnange akyakalambidde agamba nti omwana yeetuga wadde nga abafamire bo abawakanya Seta High munnange we yavaayo n'eryoka egamba nti omwana waabwe yeetuga kaakati Shalom munnange azzeemu oba ayanukudde akojja w'omwana Elshama eyavuddeyo n'abatiisatiisa nti oba naddamu okwogera ku nsonga z'omwana ono abagenda kubeera ng'ate basibibwa laba byamuzeemu family yazikoma akimanyi kimusse okimanyi family emanye ekyattuumu family emanye ekituufu ekyatuka ku Elishama onayogera anko naye ne baleka mu kamera basenga wasenga ati bagambye nti anko family gwe yalonda tebamulondanga kalimba oyo anko abalampikize yesimba okuwa binamukuba akalulu tokimanyi naye simba newagera mubasuubuzi bakasiita yabeesibako konyama ne bamugoba genda onyonyereze era natuukawo ne mugamba enyenyi akumanyi ne munjukiza nga yewakasiita anyway kati eyo tetugendayo era tunamaliriza family taata ne maama n'abo bakono anka ali distant ekituufu kyennyini maama ne taata bakimanyi ekyatuka ku Shama ndayiranga nti Allah n'ebifaananyi baaliraba lwaki twagamba family temanyi lwaki baagaana okuta ebifaananyi ebyo njagala ave yampakanyi nakwogera n'abantu basatu bonna bagamba they are close to the family but they dispute bagamba nti no Kasuku. They don't know the family does not know what babagunda nagamba close to the family. Talk the real family tata ewali. Mama we wali. Tebaliwo. Ndayiranga nti Allah bajebeka mtebala bifaananyi bya mwana oyo. Bajje wende.
bajje bansi. Tamale Mirundi Junior avuddeyo n'abeera ng'agamba nti abafamire tebagenda kubeera nga babatiisatiisa ekituufu ekyatta omwana waabwe mbu bakimanyi. Okusinziira ku Junior avuddeyo n'alyoka agamba nti omwana kituufu yetta era n'asaba kojja w'omwana yeebuuze mbu ku bazadde b'omwana mbu kubanga bamanyi ekituufu. Watayiba tibibanyumira. Nedda omwana battamutte omwana yetta. Mama w'omwana ne taata w'omwana bakimanyi. Mukojja w'omwana, kojja w'omwana tatumanyiira. Si yamuzaala. Let the boy's mother come and the dad be baba boogera. Aganye ebintu bya mystery. That mystery. There is no mystery. Believe that issue, say judge back. I will not leave the issue. Magala nyibi bitu byokwe kaza. Iwa nange. Akati. Bwechirige mazima. Subscribinga mukwano eri gwatana bakuba nti nowegatta akumukutu guno atera atewerabira okuba nti no likinga video eno leko bakabwawo mu comment section atera n'okunyiga akade ka notification. Kakati no munange Shalom naku zino basabula Shalom bannange ennaku zino bavuma Shalom. Kakati no munange Senga Acid avuddeyo n'abeera nga amutabukira ensonga za Seta High munange ziranze n'omwana oyo yafiira ku ssomero eryo. Kakati Senga Acid avuddeyo n'abeera nga ataate mu mugambo agambye mbu Shalom naye lwaki mbyogera kankuwe katambi kano obeere nti nate obyetegerera bulungi. Omuntu nga tolina kintu kyoyogera ku nsonga ya Seta High, at least do not victim blame. Abazadde mubaleke bafiirwa omwana waabwe yattibwa n'essomero likimanyi. Nze I don't care obaani ankyawa obaani mutapinga screen nekyo kishalom mukiyite. Wasomera Seta High. Seta High bweribeeranga ssomero lya magezi lwaki otunda ekyogero. Bazadde bo bakusomesa otunde ekyogero. Bazadde bo bakusomesa otunde amatako oba bazadde bo bakusomesa oyasamire ku YouTube. Bakusomesa kutunda kyogero na kunywa walaji. Muve ku bazadde b'omwana eyafa mubaveeko basikinge justice yaabwe. Mulekeraawo. Mwagala Uganda empya, but you are the same people. Kamabulire mmwe ensonga lwaki Museveni afuze Uganda ate ng'agenda gifuga paka lwanakoowa. Ebinna Uganda ebinaku byebivictimizinga binaku binnaabyo. Abannayuganda abanaku abatalina we bali beba abusinga bannaabwe mu kifo ky'okwekwatira wamu bateeke Uganda at a better place. Mubeeraawo. Osanga ekyana nga Kisalomu bazadde baakyo batunda gomas ne beewola ssente ne balya looni bakisomese kibeere n'amagezi. Maybe afuuke lawyer, maybe afuuke activist. Kiri awo kisiiba ku YouTube kyasamira abantu. Oli ku muzadde yafiiriddwa omwana ogwe. Godfather naye munange yegasse ku Shalom n'abeera nga atabukira kojja wa Elshama. Katubere nga tukuwa akatambi kano. Kakati abantu nga Bakasuku, Shalom, Godfather, Calvin Kayanja n'abalala bangi kubanga balese layini empanvu mujja balaba naye buli ayogera. Twali ku lutinze ba lawyer baffe ogwo omulimo si gwange ogwobba waabira ba lawyer be balina okukola ekyo. Era nze buli kakiripu kenfuna ngamba sheyalingira nti n'oyo ku lisiti mumuseeko kubanga ekyatta omwana tetukimanyi bano be bakimanyi batuyambeko. Sebo teeka respect ku linnya lyange tomala galondalonda bivubuka eri mu babasasudde simanya biki ererere n'olondalonda b'osanze n'oteekamu erinnya lyange
I kept in school by choice. Over my school fees, over my fares, over my efforts. Not even my dad is allowed. Okujana baka chintu chansi jaku. Na uza nakuwelila. Irede metalina. Nesa solida school fees. To have an independent mind. Na levante girira. So saga loroze. Nituja kugoberere chintu chonna bwe kibanga kize. Nakubuuza ebibuuzo byali byangu. Abazadde bagamba ki? Lwaki tebanyega? Family yonna family tuye kika kirambo olimu omu eyalumwa oba asobola okwogera. Postmortem report yegamba ki eyabasawo? Ku police mukono bagamba ki? Mwawo abo bate mwawo abo. Bibyali bibuuzo byange. Totandika kunju etekako simanya list ya fulumye, simanya baba sasudde mukulu. Sisanya mizanyo gya nsimbi ntali. Your lawyer should advise you before they open up cases against you. Zentandika okulaba ntalo ono namusoko mulaba mu 2015. Walo mvubuka bamuyita akabanda ye yamundiitiranga netaaga to consult me ku political issues. Kuba ntale yali omuvubuka omu ku bavubuka bali basinga kuba successful ku nabogaba mu kutunda jini. Yalina amaduuka abiri nga yakagula n'edduuka eddala yaligula obukaddo bankaaga 215. Nga ayagala kuyingira byabufuzi mbagala kubeera MP saidi ye Masaka eyo. Era wenna facing Ntale namugamba business zino ez'okufuna amagoba 1,000 ku kintu. Ez'obusuubuzi buno nga toli nti oba oli producer nti oba olina factory baki tezikwatagana na byabufuzi. Totwalayo sente zo zigenda kufa zonna. Ntale teyawuliriza. After 26 okuddamu olaba Ntale nga Ntale abeera mu bino. Buli wukasero mulamba kayanira ku TV akulira bana akulira bali noza sente yazonoona bwabutawuliriza. Ntale for the first time uwuliriza. Nze wano ku media teri yandeeta onereeta. Buli omu abo bonna bw'oyogeddeko basharomu bani balina ababaleeta. Nze nereeta wano. Kati entalo ze tubaamu tuzikaliculatinga nga ziwangulwa. Sisobola kuyingira lutawangulu. Watya singa tuvayo natandiko nenya miyongo n'omwogerako ebigambo ebikikinike. Mama w'omwana ne tata w'omwana ne bavaayo ne babyewakana nti bo tebabimanyi naawe tebakumanyi. Tulina bujulizi ki nti bakumanyi? Waliwo obujulizi nti bakumanyi? Mu family ennamba oli y'omu eyavaayo. Tell your lawyers to advise you. Temukwata mannya g'abantu gattatanira mu bintu bya kisirusiru. Bagende batuwaabire babawaaba. Bagaye bawaabire nze in particular. Otegeere nti not whoever educated is land. Ku challengingire baloya bawo bawulire. Bano ebamanye ekyatta omwana. Oyinza okunconnectinga crime scene. Can you connect me to the crime scene of that boy? Tunyolwa naye ate bwoleta story ku social media oba yagala abantu bagibuukire bakuwagire naye on what grounds? Waliwo ebituli bingi tulisobola maaga veri gabuukira twagava mu lutalo lwa Suna Beni wano genda obuuze Suna Beni oba mmanyi oba ali ansisinkanye nako bali yankubiddeko yadde ku simu. Tetwetaaga ssente okujoyininga ekintu. No. Bulaza. Tweno na manya g'abantu mu bintu bitagatta. Siryangako yadde olw'ataano ne ku seeta siyingira nga yali simanyi wandiyingirayo. Kubanza essomero erinsinga ebbeeyi siteekako mwana. Somero we siyinza kuyingira n'enkwata na nnyini lyo mataayi siteekayo mwana. Nambwa yalemeddeko atabuse agambye nti tagenda kubeera ng'asonyiwa Bina Baby paka lw'anaavaayo n'abeera nga yeetonda n'alyoka agamba nti byayogera ku mwana we tebyali bituufu. Okusinze ku Nambwa yagambye nti kyayagala kiri kimu kyokka mu Bina Baby kwe kuba nti nno yeetonda amenyeewo bye yayogera nti nno omwana si wa Suna Beni oba si kyo bagenda kubeera ng'ate beesanga mu kooti. Bina yayogera ebigambo ebikyamu ku mwana wange and I told you about it. Yabyogera n'ensirika n'agamba alina proof n'ensirika simukubiranga ku siina we nali mumusanze. Mwana kyemmanyi naawe oli muzadde eza ku mwana n'empisa zinvaako nze simanyi bye ziraga
Bina yayogera ekigambo kyayogera kikyamu era njagala kikkirize nti kikyamu. Bw'abanga yakikkiriza nti kikyamu aveeyo agambe ekigambo kye nayogera kikyamu. Otherwise okugenda ng'agamba abantu nti no kinene bwekiti ne bwekiti tebiina kye bigenda kugonjoola. Eno ensonga ne bwe mba ngiyimiriddemu omwo nga ne taata w'abaana tali ku sayidi yange agannyabo nja kugiggusa. Eno embeera temugiteeka mu laavu tewali laavu weerabikira yadde. Kuno kufuna bwenkanya ku mwana wange. Omwana wange ajja kkula agende mu masomero nga bamuyeeya olw'ebigambo by'oyo omukazi bye yayogera. Njagala aveeyo agambe nti ekigambo kye nayogera kikyamu era neetonzi kyokka bwe kigaana. Ate mulowooza Honorable Lutamaguzi ow'e tebamuwadde erinnya eppya. Honorable Lutamaguzi aweereddwa erinnya eppya katukuwe ate akatambi kano. Okutiisatiisa bannaffe nkugambye Honorable Lutamanege wuuno yaŋŋamba nze toyita eno Lutamaguzi yaŋŋamba toyita eno rasta tujja kukuttira lwakubanga mukwano gwange neŋŋamba weebale ssebo webale kulabula effujjo lemwasonabantu ono yandibadde fiireeyo bwereere okutiisatiisa sinti aba-NRM bonna babatiisa bubi nga babateeseko abantu 5 buli one voter abantu 5 Lutamaguzi yategeera atya nti wagenda kubeerayo ebyo byonna simanyi sebo nze n'essimu yange yabadde teriiko kubanze nabadde nina operation ze nabaddemu nga bamaze okutugamba nti no waliwo programu zigenda mu maaso n'ogamba musentajja ate guys ya yabadde teriiko muraso mumanyi kyalobalanya naye mutuufu wabaddemu. Caroline Makamu nange ebyokuvayo nalyo kagamba nti alina omuyimbi gw'amanyi mbw alina siriimu ate ng'amusiiga abaana ab'obuwala bimuleetedde nno obuzibu pengepenge avuddeyo n'abeera ng'ate amutabukira nabyo katubikuwe. Weegendereza ebintu by'oyogera abantu mweyiga okucommunicatinga ne bannammwe si kwasamya bwasamya mumwe. Eyo statement n'obeera bulaayawa ne baverifying omuntu omutemu ng'oyo statement eyo nga wali eyalinga ku mpewo wandibadde mu kkomera. Kubeera na mubi nnyo nti mweyita Bulaadi mu bwana w'abaandi stupid kuli musiro olina amagezi kalolayinda olala obanga okulayinda byo weetegereza ebyoyogera bisengeke big up Shalom yakuexposinga obusiru oba kuba mu gavumenti zaawo bana abasajja abazungu statement n'ogyogera obeera munda mpaka ng'otulaze omuyimbi kyoyo asiiga abaana siriimu nga gwe mukwano gw'omuyita na Bulaadi. Weegendereza ebintu by'omwogera nga mucommunicatinga n'abantu kikufuulira ddala omusiru nti olaba omuntu amalawo abantu naye nga mukwano gwe. Kikufuulira ddala omuntu atalina magezi okujja ku mpewo za TV oba mu kamera n'ogamba aliwo omuntu asaasaanya obulwadde bwa siriimu omumanyi omuyita na Bulaadi nti ayingiza omwana kenyina buba bwakafuluma n'omugamba bw'ate obwana bw'abandi. Bobi Wine avuddeyo n'abeera ng'ate alabula abo abakolera gavumenti eno ya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Avuddeyo n'alabula Eddie Kenzo n'alyoka alabula Fulufiga n'abalala bonna abasuusuuta gavumenti eno. Abagambye nti gavumenti eno ekukozesa ate n'emala n'ebeera nga ekusuula. Katubeere nga tumukuwa. How long are you going to be used like idiots? Tebabaagala. Abaana amala okukozesa nga bekozeseza sipapa nga basuula eri naye temuyiga. N'olw'ensonga eyo abantu bemuwangaliramu bo bagenda bayigiriza essomo mwe bwemuba temuyiga. Bwetetambudde obadde mulabi mulungi walekwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga kw'ossa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.